Olutalo lwa Mawale Kony olwakulungula emyaka egisaba mu 2 nga lukwajja mu bukiikakkono bw'eggwanga lwaleka abantu bangi nga babondabonda, abamu ne bawambibwa, abamu ne basigana ebisago eby'amaanyi olw'ebikolwa by'abatuusibwangako basajja ba Kony. Okusinza kunoonyereza okukoleddwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, naddala mu disitulikiti nga Amuriat, Kitgum, Luweero n'ebitundu ebirala by'eggwanga, abantu bangi bakyatawaanyizibwa mu birowoozo nga wadde entalo zino zaggwa dda. Alipoota eno egamba nti wadde abaana abamu basobola okudda ewaabwe bakyalina ensisi y'amaanyi wamu n'obwavu obutawaanya. Ate abamu baaganibwa okudda ku ttaka lyabwe nga n'olwekyo beetaaga okuyambibwa okusobola okufuna obulamu obweyagaza. Victims are in urgent need. Yes, they are. Ababundabunda beetaaga obuyambi. Kyokka gavumenti yeetaaga okusituukira mu kuyamba abantu bano ng'abaana abasoma wamu n'okufuba okulaba ng'ebeerabiza obulamu obukambwe bwe baayitamu. Uganda actually has a legal duty to provide Kyatteeka gavumenti ya Uganda okuddukirira abantu bano. A matter of charity. It is Uganda ezze erumbibwa entalo ez'enjawulo ezeetedde abantu abawera okufiirwa abaabwe, okufiirwa mu maali n'okufuna ebisago ebitaliggwaawo. Kati ekisigalidde kwe kulaba bebiteekeddwa mu alipoota gavumenti enaasobola okubituukiriza bwe ne mu kiseera kino ofiisi ya Ssaabaminisita ensimbi ezibadde zisinga obungi ezibadde ziyita eziyamba abantu ababundabunda zabbibwa. Shamim Bataliwo, WBS TV, Kampala.